Yes, nkwanirizaako mukwano gwange najje sinzo bango tuwuliriza bali kwekumira ku mayengo gano aga UG Update TV agava mu nkuubo okuva eri mu chap report galaga nti nno Uganda eyi amajja amalala mu South Sudan. Uganda eyi amajja amalala eri mu South Sudan mu kibuga Juba go mukwano gwange yampuliriza. Oli ku UG Update TV ko sinzo bango tuwuliriza gwatana tweyungako kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko ojja kubanga otwegattako bulungi nnyo mukwano gwange yampuliriza. Okusinziira ku mawulire agakafuluma galaga nti nno Uganda eyongedde okuyiwa amagye ga UPDF mu ggwanga erya South Sudan. Gano nno gagende maaso n'okuyambako amagye agasangibwa gayiiriddwayo wiiki eri ewedde. Kigambibwa nti amagye gano gayiibwayo okusobola okulaba nga baprotectinga ekibuga Juba saako ne airport okukosa n'omukulembeze Salva Kiir saako ne Riek Machar mu ggwanga lino erya South Sudan. Jjukira nti nno olutalo luno luli wakati wa President Salva Kiir saako ne Riek Machar Vice President era ng'entabo eva kuba nti nno abavubuka bagenda maaso n'okulwana n'eggye lino erya South Sudan People Defence Force ne bagenda maaso ne batiramu gye n'omu nga bagenda maaso n'okulwana wali mu Nanzigo mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Kakati olutalo luno naye balaga terwawukanako nnyo na Civil War eyaliwo mu mwaka gwa 2015 eyafiiramu abantu 40,000 ekigambibwa 40,000 era kakati singa abanabeera tebatuuziddwa mangu kutabagana emirambo gyandiyiika mu ggwanga erya South Sudan era twalaba nga abajaasi bonna kyenkana abaayibwa mu ggwanga erya South Sudan nga bava mu ggye lyaffe lino erya UPDF abasinga bonna bafiirayo bazabuza mirambo gwo mukwano gwange mpuliriza. Kino osaanidde okimanyi naye kaakati tuwulira nti Uganda ezzeemu okudiployinga amagye amalala egayiye mu Southern Sudan gegatte ku gali agasangiddwayo agayiiriddwako wiiki ewedde. Naye kino kireese bannayuganda nga bali confused olw'ensonga nti eggwanga erya South Sudan lyavuddeyo ne lyegaana nti terinaba kubanga lyaniriza amagye ga Uganda mu ggwanga eryago. Uganda tena deployingako magye kuyingira South Sudan. Kyokka ate wano batulaga nti nno Uganda eyongedde n'okuyiwayo amagye amalala. Kati ekituufu kye kiriwa? Ani abuzaabuzaani? Ani agezaako okubuzaabuza information naffe akyatutabudde? Kubanga jjukira nti nno ebiseera ebisinga operation webanga egenda mu maaso ne boogera operation ebiseera ebisinga bitera okutaataaganya operation eno egenda mu maaso naddala nga tulinga muno mu Civil Wars. Kakati y'ensonga lwaki olaba information alinkinga naye nga bagezaako okuba nga bamubuzaabuza. Naye okusinza akatambi akatambula ku social media akalagibwa General Muhoozi Kainerugaba ku posti ye yalaga nga akatambi kalaga nga amagye gaakatuuka mu kibuga Juba ku airport mu ggwanga erya South Sudan ng'era ekigatwazizaayo kutebenkeza mirembe ku lutalo olugenda mu maaso mu ggwanga eryo erya South Sudan. Oli ku UG Update TV mukwano gwange kusinzira okuba ng'otuwuliriza era weebale kwekumira ku mayengo gano era ng'okola kyamaanyi nnyo. Gwe yenna atanaba kuba ng'otwegattako ng'amakirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko ojja kuba osobola bulungi nnyo tutwegattako. Mbagaliza olunaku olulungi mu mwenna bali mu diaspora nammwe mbanirizaako nnyo kuba nkimanyi mukola kyamaanyi. Abali ku mulula ne Kenya mbatumiddeko nnyo nammwe sibeerabidde banywanyi bange mwebale kwekuumira ku mayengo gano aga UG Update TV. Yes, oli ku UG Update TV kusinzira okuba ng'otuwuliriza gwe mukwano gwange yenna ali eyo. Gwe nagambye agala otweyungako agala okweyunga ku channel eno kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko okoonene mukadde temwerabirako na mukadde kubanga akadde ako mukwano gwange gakuyambako nnyo okuleetera notification message bwe waba nga waliwo information yonna gye tutaddeko. Ate buli wosubscribing obeera otufollowinze kitegeeza buli kimu kye tunaateekako ojja kubanga okifuna gwe mukwano gwange. Leka okipingwe ng'oli updated ku buli kimu ekigenda mu maaso mu ggwanga gwali yampuliriza. Abali mu Qatar, Oman, Dubai, Saudi Arabia, abali Dubai, abali mu US, abali mu UK, abali Canada, abali mu South Africa nammwe abali mu mulwana Kenya nalekaani menyani
nammwe abali mu Asia matumiddeko nnyo mwebale kwekuumira ku Yugi Updates TV mwe mubeezezzaawo amayengo gano aga Yugi Updates TV. Mikwano gyange sola beebaza kinnoomu wabula nsazeewo nkozese lino eddoboozi ery'ewamu nsobole okubeebaza mwebale kuyimirizaawo channel eno mwebale mwabajja naddala mwabajja mu comment section ne mukomentinga ne muteekako endowooza yammwe ne mutangaaza bannayuganda ku ki ekiteekeddwa ekituufu okukolebwa gwe okusinziira ku ndowooza yo. So munamuna abatajjangako mu comment section mbakubiriza okujja mu comment section muteekeko ebirowoozo byammwe mutangaaze eggwanga ku biki byaba bagenze mu bukyamu ne bikolebwa mu bukyamu eri bannayuganda. Dani ku Airlines e Kenya nawe nkutumiddeko ennyo naye jangu mu comment section oteese toteekako buteesi linnya lyo mujje mu comment section mwe abasharinga abalikinga namwe abasubscribinga mwe muyimirizaawo amayengo ga channel eno. Eyo namba y'essimu gye mbateeredde awo eya nooti 726 nooti emu 679. Eyo enamba ya WhatsApp eri mu kimyufu. Ye namba gy'ogenda oyita kuba gy'osobola okuyitako gwe mukwano gwange ayagala okulanga wamu naffe. Ng'alina bizinensi yo ng'ogyagala tugikulangire nga wandyetaazo gikulangira. Eyo namba gy'oba oyitako ku WhatsApp osobole okuba nga naye bizinensi yo gikuba abantu tugikulangire gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Nengenda maaso n'okulabula abantu ku biki ebigenda maaso mu ggwanga naddala ng'akalulu kano aka 2026 katuukuse kengedde. Kati buli muntu alina kubeera vigilant, olina kubeera bulindaala oleme kutunda mwoyo gwo mukwano gwange. Waliwo abatunda emyoyo gyabwe olw'M1,1500 sukaali. Gwe beera ng'omanyi akaseera we kanaatuuka akakuba ballot paper beera nga manyi omuntu ng'omanyi omuntu ogwogenda okuwa gwogenda ottiikinga gwe gwolaba asobola okukulaakulanya ekitundu kyo constituency yo gwolaba agenda otwala eggwanga mu maaso. Bannange tusibwa nnyo akatambaala mu mutwe mu biseera nga bino newankubadde obwavu babubalumizza mutya. Totunda mwoyo gwo ku lw'akantu katono wabula saasira ku ggwanga lyo osaasire ne ku zadde lyo osaasire ne ku future weenaabeera. Lowooza ku by'emu maaso. Weewaawo abamu muyinza okulowooza ng'ebibatabakwatako nga tebikwatako naye ensobi yonna yonna ekolebwa eiza relative sengaawo maamawo kojjaawo biyinza otutuuka ng'ekyo ekizibu gwe kyetooloddeko ate olaba ebikwatirako biyinza otutuuka essa ne byetooloola ne bifundikira nga bikkutteko gwe mukwano gwange ali eyo. So kyenva nkubiriza baganda bange mwenna bali ku Yugi Updates TV ogenda maaso n'okusharinga information eno. Baganda baffe beebeereremu ate era baleme kutunda mwoyo gwa ggwanga babeere nga batambulira ku mazima nga bayimirira ku mazima nga bayimirirawo ku lw'eggwanga lyaffe erijja mu maaso ku lwa future y'abantu baffe n'eggwanga lyaffe mu maaso kubanga buli muntu ekigenda mu maaso kati akiraba. Bw'atalaba kigenda mu maaso nkakasa obeera muzibe ate era ne muzibe naye alina byawulira ebimukyemula omutima kati n'amanya nti no mu ggwanga mulimu kino. So nkubiriza buli omu obeere lalabayi wa munno osobole okuba nga oli kalabaalaba w'oyo ku biki ebigenda mu maaso. Obakubirize n'omubakubiriza waliwo abali mu byalo nga tebamanyi kigenda mu maaso. Mubaagaliza osubscribinga ku mikutu gino bategeere ebigenda mu maaso mu ggwanga lyaffe wakati smartphone zajja gwe mukwano gwange ali eyo. Wabula mbaagaliza olunaku olulungi mwebale kwekuumira ku Yugi Updates TV mwe batanasubscribinga mugende mu maaso n'okusubscribinga. Mbaagala nnyo era mweraba.